Grenade mwagadde nnyo okunvumisa mu nsi okutyobola erinnya lyange n'okunfuula omusiru ogenze n'okola buli kintu ky'okola ku internet obwedda nkusiriikiridde naye Grenade kambuulire ensi amazima ensi emanye ekituufu nakumanya ntya natandika ntya okwogera naawe era byatandika bitya Grenade wayita mu mulenzi gwe bayita Sam Allware kubanze muyita anko wange n'omugamba nti oyagala kuntuukirira oyogere nange Sam nampeereza message mu July nti Grenade akwetaaga ayagala kwogera nange era mu message naddamu ne mubuuza ani amuloga Grenade nze nali sikumanyi sikulabangako sikumanyi Sam ne mubuuza oyo ani amuloga ngamba ki in a joking way n'omala n'ofuna essimu yange through Sam Grenade ne nkubuuza onjagaza ki Grenade n'ongamba Maggie mbadde njagala nkubuulire ekyama naye tokyogeranga wakwata ekifaananyi eky'emmotoka y'omugenzi AK47 taata w'abaana bange may his soul rest in peace n'okimpeereza n'ombuuza do you still remember this car ne nkugamba emmotoka eyo njijjukira that was Emma's car ne mbuuza bambi oba ani agivuga mu screenshot eya message eyo Grenade n'onkubira essimu n'ongamba Maggie kankubuulire taata w'abaana bo yafa almost mu myaka gyange ne mukugamba ye kituufu n'ongamba naye naawe toyagala kufa nga Emma bwe yafa ne nkubuuza lwaki n'ongamba Maggie mu team no sleep gyendi ndi ku maggwa n'ongamba Maggie kankubuulire ebyama bibiri Jeff Chiwa byakola Jeff Chiwa andye ebisiyaga Grenade ne kugamba ekyo sikiwulirangako ku Jeff n'ongamba Maggie Jeff Chiwa mu kufa kwa taata w'abaana bo akumanyi nnyo era yanzibirako ebyama ebisinga era ye yaliwo ne ku deja vu nga ekaafa Grenade ekyo kintu kyankuba wala ojjukira nti nali nkugambye ngenda ku mulimu era saakola olunaku olwo omutwe gwanzunga nasiiba ewaka n'ensiiba ennaku 2 nga bwe nsaba Katonda ne nkugamba oyagala nkuyambe ki n'ongamba Maggie njagala kuva mu team no sleep naye njagala kuvaayo ng'abantu sebakitutte bubi ne nkugamba oyagala nkuyambe ki era nenziramu ne nkikubuuza Grenade nonneegayirira ntandika okuteeka mu music wo ssente nkukolere nga manager wo ne nkugamba Efu anakiwulira atya nti nze nkutta omuyimbi abadde mu team no sleep nga mukwata muteeka mu ssente kyenava nfuna omusajja wano gwe bayita Timo ku London ne mugamba akole nga manager
nze mbere behind everything, nze financing nga timo yali kifaananyi nga saagala era kubeera mu ntalo z'e Uganda. Grenade nakuyamba ng'omaze okumbulira ebintu ebyo byonna nafukamiranga ku mavivi gange nenkusabira era ojjukira bulungi nnyo era ne audio ndoza nzina nakugamba nga ndi Naalongo kankusabira omukisa ensi ekumanye music wakyuke otambula amawanga era nakusanga mu bulamu bwo tolina gye wali otravelinzeeko nekugamba ojja kutambula amawanga naye nekinsigala ku mutima. Grenade time netuuka nenkugamba nina okujja Uganda tufune lawyer, nina mukwano gwange lawyer nali nkusindikayo w'omukyalo oyo n'ogaana neŋŋamba nja kujja wiiki emu tufune lawyer tukusayiningise endagaano tukusayiningise contract. Weebuzaabuza nnyo ekyo ne tukireka ne tugamba Timo engeri gy'ataaliwo neŋŋamba Timo engeri gy'ajja mu November tujja musayiningisa mu November oba tujja musanga Uganda mu December. Grenade tubadde ne group chat ya management nga gwo Muyimbi tukumanaginga tutya ennyimba nga mulimu Brian promoter gwembadde nsasula every now and then, mulimu aba video era bwe najja Uganda nakolera video 2 gye wakola eya Amen n'endala gy'otannafulumya gy'ogenda ofulumya ng'oli ne ono omulenzi w'e Sweden mwerabidde ono Rickman. Grenade mbadde kukwatibwa ekisa kingi obutavaayo kuba ebyama bye wambuulira nga nange ndaba biyinza okuleetera obuzibu, naye munnange bw'oba ensi bw'oti bw'ogitambuza ffenna katutambulire mu kkubo lye limu. Grenade njagala nkubuulira ebigambo nga owulira era n'ensi ewulire era njagala ensi emanye olwaleero mulekerawo okubeera nga muntyobola buli ssaawa kuba ndi mukazi mukulu nina obuvunaanyizibwa, nina abaana, imeji y'abaana bange, imeji y'abantu ne famire lwakukwatibwa abantu nga mukisa. Grenade tewava ku kya Jeff Kiwanuka, skande endala nejja yali ya SK Mbuga. Twali tutudde nga management turaninga ebya music ne bagamba SK bamutadde wakaabirawo n'ongamba ogenda kukola otya n'ongamba engeri Maggie abantu bano gye bakutyamu tukozese ggwe nenkugamba Grenade toteekayo bintu ebyo binaatuuka paka wa. Grenade wagenda ku Snapchat yo siku yange sinze nakutimba era abantu baba bajjukira nnyo mu mitwe gyabwe wagenda n'otimba ekifaananyi kyange n'ogamba this is my love, this is my world, my life. Ogenza ontimba nnyo abantu tebategeera nsonga ki eyali behind this. Grenade nakubuuza ddala wayagalanga Vivian mukyala wa Mbuga n'ombuulira kuba ebiseera ebyo twali twafukira ddala ab'omukwano n'oŋŋamba Maggie nagendanga mu maka ga SK Mbuga ne nebaka ne mukyala we ne mukyala wa SK Mbuga yajjanga ewange w'empangisa n'ensulangayo era banneiba bonna ab'oku apartment zo bakimanyi wakwatanga emmotoka za SK Mbuga waataali ng'omwevugiramu ne Vivian nga gwovuga ze videos abantu ze baali batambuza gye mwali nze saaliyo nenkufiiririra ng'omuntu ow'ekisa omuzadde Grenade nenkufiiririra nenkavaringa ng'otidde nti SK Mbuga ajja kujja n'obusungu. Ekyo kyali kyakagwawo nzize onsnapinze ntuuse Uganda mu bbaala oŋŋambye bajefu baabo bantaddeko empalana tebazanya music wange olabye ebintu by'ensi eno nyimiridde mu bbaala naawe olunaku olwo ne Jeff yaliwo era nze nendaga nti sigenda kwekwekamu nagenda nembuuza Jeff kubanga I respect Jeff family ya taata wa mwana wange nti yasemba okubeera ne taata w'omwana w'abaana bange. Grenade nga saagala mpalana z'e Uganda nali naakadda skande endala neegwawo mu bintu byammwe byesaamanya n'onkubira essimu n'onnimba nti Kamiliyoni agenda kukola bwati ne bwati God's plan yampise. Grenade okubuuza obulungi nenkugamba ebintu bino by'oyogera by'amazima okakasa
nenkutrickinga grenade nenkutwala paka mu office ya lawyer wange n'ogenda n'okolerayo statement era twafuna omwami oyo omusirikale ne tumugamba akugireko awo wa lawyer statement nga twagala kumanya mazima. Grenade olw'okuba watya nnyo ng'omanye ebintu by'okoze ku SK Mbuga ku God's plan bagenda kutta bigenda kusula music wo nera nonneegayirira n'ongamba Maggie kolayo audio onyambe ekituufu kiri nti kiri bwekiti ne bwekiti nze nonnimbisa mu bantu mu lujjudde. Grenade nagenda okuzula ng'onnimbye nagenda okulaba ng'ongamba amazima nti Maggie nina bagambye balina video naye weefuluma nsaba onsonyiwe video eyo mbadde nkyagirinda paka leero. Video mbu God's plan yafuna abasajja babiri ne bakwebakako ne bakulya ebisiyaga nenkubuuza kituufu era Grenade bwemba nnimba message nazikuweereza oli Zambia. Grenade nakwata sente nenkuwa sente nga omukozi wange omuyimbi wange gwe ngendo signinga mu November oba gwe ngendo signing sub December nga nkulabe maaso ku maaso nenkwata sente pound 13 ogende Zambia okole video shoot ne ba Western nakwata mu account yange eya Maggie Chiwesi eya NatWest evidence nayo nga kweri nenziweereza oyo omusajja wa Western gwe bayita Hailey Alexander ne muteerayo sente. Grenade nkukoledde buli kimu okuyamba okubeera omuntu okupushinga music wo n'okugattako kusabira nenkusabira omukisa n'otandika n'olaba amakubo ag'okutambula ku nnyonyi. Grenade wali e Zambia n'ongamba Maggie kenza ngambye kantwale Dubai nenkubuuza okoleyo ki nenkuddamu nenkugamba ogenda Dubai naye bino ebintu bya video ey'ebisiyaga gye baŋŋambe ya God's plan abavubuka abakwebakako kyekigenda mu maaso. Grenade bwe wagenda Dubai ne Eddie Kenzo nentandika okucommunicatinga nawe kuba waŋŋamba ng'oli mukunreportingira nga omuntu ali under my management secretly nenkubuuza mugenze kukola ki n'oŋŋamba agenda kuyimirira ku stage akuintroducing ng'omuyimbi ali breaking the through e Uganda nze kyesaalaba era nenyiiga nnyo nekugamba nga si kyekyo era nali ndi awo ng'abantu bankubira nti gwe ne Eddie Kenzo ne Harmonize muli mu room emu era muli abisiyaga Grenade nenkuweereza message nenkubuuza bino abantu bye bawandiika babijjawa. Grenade wayimira ku TV ng'ogamba abantu njagala Maggie nga omanye ekigendererwa kya bintu bino weefukamiza mbumbu annange muwulirize music wange munyambe naye nga otidde SK Mbuga kubanga wagendanga mu maka ge n'ogeebakako. Mukulu SK Mbuga twemanyi bulungi nze naye era twasisinkananga ne Dubai mu mirimu gyange gye twakolanga naye njagala ajjukire bwe yajja e Uganda ennaku nga 3 njagala Haji ojjukire wayomba ne Vivian mukyalawo Vivian Mbuga bwe wayomba naye ezo ennaku 3 n'omubuuza eby'omuvubuka nga biri ku internet na Vivian yakuddukako n'akwata essimu n'akubira omuwala gwe bayita Bri oba sister we n'amugamba kubira Grenade yeekweke kuba Haji atabuse. Olwo olunaku Haji Grenade bwe yakwogera ku TV mbu wamulonda wali ogulanga chewing gum we ng'atunda chewing gum ku kkubo nze nali sibimanyi byonna bye yali akola. Grenade mulekerawo okubeera nga tubakwatibwa ekisa ate ffe ne mutuddako ne mutwononera mu bantu. Abantu abamu tuli bakazi bakulu tulina obuvunaanyizibwa tuli ba leaders mu bika ebimu tuli bazadde naye gwe omuntu nakuyamba na coveringa ate nojja. Olwaleero ogenze ku ekiro wazze waka wange London nenkugamba Grenade ndaba ebifaananyi wasayininze ne baani bano nga ate nabadde nina okusayininga n'oŋŋamba nti waliwo kampani simanya bagitutte simanya biki nenkubuuza be baani nga tonyinyonyola bulungi.
grenade ngoyagala nkulire engoye za pound 13 nekugamba tokyali muyimbi wange sina wenkuyita sigenda gula ngoye zino omusungu olabika ko wabujje nenkugamba baani bana bakusayinize grenade nga toyogera nenkugamba grenade sente zange zetwale tujja ne management nebiki ebintu byonna ebibadde bigoinga on kati ffe tufuniddemu wa grenade ogenze nowandika message nti am single but not searching era screenshot eyo njikubye njeyo gyempadde nayo nga evidence nenkubuza wandise yaki nonkubira amasimu ga kumukumu nga sikwata nemmala nenkwata nongamba Maggie management yange ngambye nkiwandiike nenkubuza management yeyo yakakuteekamu sente mmeka kuzaffe ezange zentaddemu grenade tonzizeemu nongamba ka tonyiiga biki nga weebuzaabuza grenade mbadde awo kubanga Rita yakitegedde nti oli wange ewaka nankubira simu ng'omuntu omukulu obuvunaanyizibwa nti Maggie tuwe ku grenade nga kuliko omukyalo omu ku simu tuwe ku grenade twogere naye kubanga yagabye paani w'abendi n'enseenene nange neŋŋamba yiba nange nze nga wane wange tebanayitawo paani n'enseenene ne baŋŋamba nedda maama w'omwana we yamugabidde ebintu by'abendi grenade yatubadde paani w'abendi n'enseenene nenkuweereza message nenkugamba biki bino grenade music wo wabbye ebintu by'abendi empaani n'enseenene neŋŋamba ngenda nenkubuza grenade totidde music wo ebintu byokola nga bikuswaza nenkuga era nenkuweereza message ku Snapchat nti grenade wandinsabye sente nenkugulira paani n'enseenene n'obireetera famire yo nenkubuuza kino ekintu okoze kyaki mu busungu obungi non-blockinga nze sizeemu kulaba abantu bonna ngenza okulaba abantu nga bampeereza message nkukubira amasimu nze mbadde sikubira amasimu nga onblockinze nkunenya ku paani w'abendi n'enseenene bye wabbye n'owa maama w'omwana wo ebintu ebiswaza grenade emyaka gikyakusumbuwa naye simanyi gyodda naye ekituufu kyogwamu kugenda kubaka abasajja kukozesa abantu kulya bisiyaga grenade music yagenda kulema ensi eri hambo nze omugenzi taata w'abaana bange Emma yafa alina emyaka 25 oyo omulenzi naye yali muyimbi nga ggwe nabeera naye emyaka 9 yali very humble n'amanaging ensi eno kyogamba grenade ensi yonna ewala naggwe buli muntu awala naggwe grenade nze grenade ensi kemanye ekituufu amazima mulekerawo okunvumisa abantu mulekerawo kuntyoboola nze ndi mukazi wa buvunaanyizibwa mwe mundaba ndi wano mutono ndina mwensekana abantu ono noono naye nze nina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi bwenkola era grenade ebyo byogenda oyogera abantu obagamba kino ne kino kati amazima kagaveeyo wakola ebyo ebintu nga wekavaringa SK Mbuga wakoze ebintu nga wekavaringa God's plan ng'obatya okoze ebintu nkubuuze oli musiyaga bakugambye ono osiyaze eno video zefulumye sibitegeera grenade obusungu yenna gy'obujje bino byoyagadde ate nga nagamba nga mu nsi muno beera nnyo mukakamu oba bbugumu lya kivubuka simanya ate sigwe muvubuka weka kuba ne taata w'abaana bange yafa muto wa myaka 25 oba kukulira ku street grenade nze tewaŋŋamba ate singa namanya nti ddala wakulira ku kkubo ku bipapula oba empewo yo ku street yakufuuwa nnyo ensi emanya ekituufu nakumanya ntya natandika ntya okwogera naawe era byatandika bitya grenade mwagadde nnyo okunvumisa mu nsi okutyoboola erinnya lyange n'okunfuula omusiru ogenze n'okola buli kintu kyokola ku intaneti obwedda nkusiriikiridde naye grenade kambuulire ensi amazima ensi emanya ekituufu nakumanya ntya natandika ntya okwogera naawe era byatandika bitya grenade wayita mu mulenzi gwe bayita Sam Allware kuba nze muyita anko wange n'omugamba nti oyagala kuntuukirira oyogere nange Sam nampeereza message
mu July nti grenade akwetaaga ayagala kwogera nange era mu message naddamu ne mubuuza oyo ani amuloga grenade nze nali sikumanyi sikulabangako sikumanyi nga sikumanyi Sam ne mubuuza oyo ani amuloga ngamba ki in a joking way nomala nofuna essimu yange through Sam grenade nenkubuuza onjagaza ki grenade nongamba Maggie mbadde njagala nkubuulire ekyama naye tokyogeranga wakwata ekifaananyi eky'emmotoka y'omugenzi AK47 taata w'abaana bange may his soul rest in peace n'okimpeereza nombuuza do you still remember this car nenkugamba emmotoka eyo njijjukira that was Emma's car nembuuza bambi oba ani agivuga mu screenshot eya message eyo grenade nonkubira essimu nongamba Maggie kankubuulire taata w'abaana bo yafa almost mu myaka gyange nemukugamba ye kituufu nongamba naye nawe toyagala kufa nga Emma bwe yafa nenkubuuza lwaki nongamba Maggie mutimu no sleep gyendi ndi ku maggwa nongamba Maggie kankubuulire ebyama 2 Jeff Chiwa byakola Jeff Chiwa andi ebisiyaga grenade nekugamba ekyo sikiwulirangako ku Jeff nongamba Maggie Jeff Chiwa mu kufa kwa taata w'abaana bo akumanyi nnyo era yanzibirako ebyama ebisinga era ye yaliwo ne ku deja vu nga ekaafa grenade ekyo kintu kyankuba wala ojjukira nti nali nkugambye ngenda ku mulimu era saakola olunaku olwo omutwe gwanzunga nasiiba ewaka nensiiba ennaku 2 nga bwe nsaba Katonda nenkugamba oyagala nkuyambe ki nongamba Maggie njagala kuva mu team no sleep naye njagala kuvaayo ng'abantu sebakitutte bubi nenkugamba oyagala nkuyambe ki era nenziramu nenkikubuuza grenade nonneegayirira ntandika okuteeka mu music wo sente nkukolere nga manager wo nenkugamba team no sleep family yange Jeff anaakiwulira atya nti nze nkutta omuyimbi abadde mu team no sleep nga mukwata muteeka mu sente kyenava nfuna omusajja wano gwe bayita Timo ku London ne mugamba akole nga manager nze mbeere behind everything nze nfinancinge nga Timo yali kifaananyi nga saagala era kubeera mu ntalo z'e Uganda grenade nakuyamba ng'omaze okumbulira ebintu ebyo byonna nafukamiranga ku mavivi gange nenkusabira era ojjukira bulungi nnyo era ne audio ndozanzina nakugamba nga ndi Naalongo kankusabira omukisa ensi ekumanye music wakyuke otambula amawanga era nakusanga mu bulamu bwo tolina gye wali otravelinzeeko nekugamba ojja kutambula amawanga naye nekinsigala ku mutima grenade time netuuka nenkugamba nina okujja Uganda tufune lawyer nina mukwano gwange lawyer nali nkusindikayo w'omukyalo oyo n'ogaana neŋŋamba nja kujja wiiki emu tufune lawyer tukusayiningise endagaano tukusayiningise contract weebuzaabuza nnyo ekyo ne tukireka ne tugamba Timo engeri gy'ataaliwo neŋŋamba Timo engeri gy'ajja mu November tujja musayiningisa mu November oba tujja musanga Uganda mu December grenade tubadde ne group chat ya management nga gwe omuyimbi tukumanaginga tutya ennyimba nga mulimu Brian promoter gwe mbadde nsasula every now and then mulimu aba video era bwe najja Uganda nakolera video 2 gye wakola eya MN n'endala gy'otannafulumya gy'ogenda ofulumya ng'oli ne ono omulenzi w'e Sweden mwerabidde ono Rickman grenade mbadde kukwatibwa ekisa kingi obutavaayo kuba ebyama bye wambuulira nga nange ndaba biyinza okuleetera obuzibu naye munnange bw'oba ensi bw'oti bw'ogitambuza ffenna katutambulire mu kkubo lye limu
Grenade njagala nkubulire ebigambo nga owulira era n'ensi ewulire era njagala ensi emanye olwaleero mulekerawo okubeera nga muntyobola buli ssaawa kuba ndi mukazi mukulu nina obuvunaanyizibwa nina abaana imeji y'abaana bange imeji y'abantu ne famire lwakukwatibwa abantu nga mwekisa Grenade tewava ku kya Jeff Kiwanuka skande endala nejja yali ya SK Mbuga twali tutudde nga management turaninga ebya music ne bagamba SK bamutadde wakabirawo nongamba ogenda kola otya nongamba engeri Maggie abantu bano gye bakutyamu tukozese gwe nenkugamba Grenade toteekayo bintu ebyo binaatuuka paka wa Grenade wagenda ku Snapchat yo siku yange sinze nakutimba era abantu baba bajjukira nnyo mu mitwe gyabwe wagenda n'otimba ekifaananyi kyange n'ogamba this is my love this is my world my life ogenza ontimba nnyo abantu tebategeera nsonga ki eyali behind this Grenade nakubuuza ddala wayagalanga Vivian mukyala wa Mbuga n'ombuulira kuba ebiseera ebyo twali twafukira ddala ab'omukwano n'oŋŋamba Maggie nagenda nga maka ga SK Mbuga nenebaka ne mukyala we ne mukyala wa SK Mbuga yajjanga ewange wempangiza nensulangayo era banneiba bonna ab'oku apartment zo bakimanyi wakwatanga emmotoka za SK Mbuga waataali ng'omwevugiramu ne Vivian nga gwovuga ze videos abantu ze baali batambuza gye mwali nze saaliyo nenkufiiririra ng'omuntu ow'ekisa omuzadde Grenade nenkufiiririra nenkavaringa ng'otidde nti SK Mbuga ajja kujja n'obusungu ekyo kyali kyakagwawo nzize onsnapinze ntuuse Uganda mu bbaala oŋŋambye bajefu baabo bantaddeko empalana tebazanya music wange olabye ebintu by'ensi eno nyimiridde mu bbaala naawe olunaku olwo ne Jeff yaliwo era nze nendaga nti sigenda kwekwekamu nagenda nembuuza Jeff kubanga I respect Jeff famire ya taata wa mwana wange nti yasemba okubeera ni taata w'omwana w'abaana bange Grenade nga saagala mpalana ze Uganda nali naakadda skande endala neegwawo mu bintu byammwe byesaamanya n'onkubira essimu n'onnimba nti Kamiliyoni agenda kukola bwati ne bwati God's plan yampise Grenade okubuuza obulungi nenkugamba ebintu bino byoyogera byamazima okakasa nenkutrickinga Grenade nenkutwala paka mu ofisi ya lawyer wange n'ogenda n'okolerayo statement era twafuna omwami oyo omusirikale ne tumugamba akugireko awo wa lawyer statement nga twagala kumanya mazima Grenade olw'okuba watya nnyo ng'omanye ebintu by'okoze ku SK Mbuga ku God's plan bigenda kusula music wo neera n'onneegayirira n'oŋŋamba Maggie kolayo audio onnyambe ekituufu kiri nti kiri bwekiti ne bwekiti nze n'onnimbisa mu bantu mu lujjudde Grenade nagenda okuzula ng'onnimbye nagenda okulaba ng'oŋŋamba amazima nti Maggie nina bagambye balina vidiyo naye weefuluma nsaba onsonyiwe vidiyo eyo mbadde nkyagirinda paka leero vidiyo mbu God's plan yafuna abasajja babiri ne bakwebakako ne bakulya ebisiyaga nenkubuuza kituufu era Grenade bwemba nnimba message nazikuweereza oli Zambia Grenade nakwata ssente nenkuwa ssente nga omukozi wange omuyimbi wange gwe ngendo signinga mu November oba gwe ngendo signing sub December nga nkulabe maaso ku maaso nenkwata ssente pound 13 ogende Zambia okole video shoot ne ba Western nakwata mu account yange eya Maggie Chiwes eya NatWest evidence nayo nga kweri nenziweereza oyo omusajja wa Western gwe bayita Hailey Alexander ne muteerayo ssente Grenade nkukoledde buli kimu okuyamba okubeera omuntu okupushinga music wo n'okugattako kusabira nenkusabira omukisa n'otandika n'olaba amakubo ag'okutambula ku nnyonyi Grenade wali e Zambia n'oŋŋamba Maggie
Kenza ngambye kantwale Dubai nenkubuuza okoleyo ki nenkuddamu nenkugamba ogenda Dubai naye bino ebintu bya video ey'ebisiyaga gye baŋŋambe ya God's plan abavubuka abakwebakako kyekigenda mu maaso. Grenade bwe wagenda Dubai ne Eddie Kenzo nentandika okucommunicatinga nawe kuba waŋŋamba ng'oli mukunreportingira nga omuntu ali under my management secretly. Nenkubuuza mugenze kukola ki noŋŋamba agenda kuyimirira ku stage akuintroducing ng'omuyimbi ali breaking the through e Uganda. Nze kyesaalaba era nenyiiga nnyo nekugamba nga si kyekyo era nalindi awo ng'abantu bankubira nti gwe ne Eddie Kenzo ne Harmonize muli mu room emu era muli abisiyaga Grenade. Nenkuweereza message nenkubuuza bino abantu bye bawandiika babijjawa? Grenade wayimira ku TV ng'ogamba abantu njagala Maggie nga omanye ekigendererwa kya bintu bino weefukamiza mbumbu annange muwulirize music wange munyambe naye nga otidde SK Mbuga kubanga wagenda nga mumaka ge n'ogeebakako. Mukulu SK Mbuga twemanyi bulungi nze naye era twasisinkananga ne Dubai mu mirimu gyange gye twakolanga naye. Njagala ajjukire bwe yajja e Uganda ennaku nga 3 njagala Haji ojjukire wayomba ne Vivian mukyalawo Vivian Mbuga bwe wayomba naye ezennaku 3 n'omubuuza ebyomuvubuka nga biri ku internet na Vivian yakuddukako n'akwata simu n'akubira omuwala gwe bayita Bri oba sister we n'amugamba kubira Grenade yekweke kuba Haji atabuse. Olwo olunaku Haji Grenade bwe yakwogera ku TV mbu wamulonda wali ogulanga chewing gum we ng'atunda chewing gum ku kkubo. Nze nali sibimanyi byonna bye yali akola. Grenade mulekerawo okubeera nga tubakwatibwa ekisa ate ffe ne mutuddako ne mutwononera mu bantu. Abantu abamu tuli bakazi bakulu tulina obuvunaanyizibwa tuli ba leaders mu bika ebimu tuli bazadde naye gwe omuntu nakuyamba na coveringa ate nojja. Olwaleero ogenze ku ekiro wazze waka wange London nenkugamba Grenade ndaba ebifaananyi wasayininze ne baani bano nga ate nabadde nina okusayininga noŋŋamba nti waliwo kampani simanya bagitutte simanya biki nenkubuuza be baani nga tonyinyonyola bulungi. Grenade ng'oyagala nkulire engoye za pound 13 nenkugamba tokyali muyimbi wange sina wenkuyita sigenda gula ngoye zino obusungu olabika kwe wabujje nenkugamba baani bana bakusayinize Grenade nga toyogera. Nenkugamba Grenade sente zange ze tubadde tujja ne management n'ebiki ebintu byonna ebibadde bigoinga on kati ffe tufuniddemu wa Grenade ogenze n'owandika message nti am single but not searching era screenshot eyo njikubye njeyo gye mpadde nayo nga evidence nenkubuuza wandise yaki nonkubira amasimu ga kumukumu nga sikwata nemmala nenkwata noŋŋamba Maggie management yange ŋŋambye nkiwandiike nenkubuuza management yeeyo yakakuteekamu ssente mmeka ku zaffe ezange zentaddemu. Grenade tonzizeemu noŋŋamba tonyiiga biki nga weebuzaabuza. Grenade mbadde awo kubanga Rita yakitegedde nti oli wange ewaka nankubira simu ng'omuntu omukulu obuvunaanyizibwa nti Maggie tuwe ku Grenade nga kuliko omukyalo omu ku simu tuwe ku Grenade twogere naye kubanga yagabye paani w'abendi n'enseenene. Nange neŋŋamba yiba nange nze ngawa ne wange tebanayitawo paani n'enseenene ne baŋŋamba nedda maama w'omwana we yamugabidde ebintu by'abendi. Grenade yatubadde paani w'abendi n'enseenene. Nenkuweereza message nenkugamba biki bino Grenade music wo wabbye ebintu by'abendi empaani n'enseenene. Neŋŋamba ngenda nenkubuuza Grenade totidde music wo ebintu byokola nga bikuswaza era nenkuweereza message ku Snapchat nti Grenade wandinsabye ssente nenkugulira paani n'enseenene n'obireetera famire yo. Nenkubuuza kino ekintu okoze kyaki mu busungu obungi non-blockinga. Nze sizeemu kulaba abantu wonna ngenza okulaba abantu nga bampeereza message nkukubira amasimu
nze mbadde sikubira masimu nga onblokinze nkunenya ku paani w'abendi n'ensenene bye wabbye n'owa maama w'omwana wo ebintu ebiswaza grenade emyaka gikyakusumbuwa naye simanyi gyodda naye ekituufu kyogwamu kugenda kubaka abasajja kukozesa abantu kulya bisiyaga grenade music agenda kulema ensi eri hambonze omugenzi taata w'abaana bange Emma yafa alina emyaka 25 oyo omulenzi naye yali muyimbi nga ggwe nabeera naye emyaka 9 yali very humble n'amanaging ensi eno kyogamba grenade ensi yonna ewala naggwe buli muntu awala naggwe grenade nze grenade ensi kemanye ekituufu amazima mulekerawo okunvumisa abantu mulekerawo kuntyoboola nze ndi mukazi wa buvunaanyizibwa mwe mundaba ndi wano mutono ndina mwensekana abantu ono noono naye nze nina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi bwenkola era grenade ebyo byogenda oyogera abantu obagamba kino ne kino kati amazima kagaveeyo wakola ebyo ebintu nga wekavaringa SK Mbuga wakoze ebintu nga wekavaringa God's plan ng'obatya okoze ebintu nkubuuze oli musiyaga bakugambye ono osiyaze eno video zefulumye sibitegeera grenade obusungu yenna gy'obujje bino byoyagadde ate nga nagamba nga mu nsi muno beera nnyo mukkakkamu oba bbugumu lya kivubuka simanyi ate sigwe muvubuka weka kuba ne taata w'abaana bange yafa muto wa myaka 25 oba kukulira ku street grenade nze tewaŋŋamba ate singa namanya nti ddala wakulira ku kkubo ku bipapula oba empewo y'oku street yakufuuwa nnyo simanyi grenade amazima ga Katonda sikimanyi ku kisa kyenkoledde ng'omuntu n'ontyoboola sikitegeera naye grenade katulabe ensi eno gyekutambuza gyekuzza tulabe gyeneekuzza oŋŋambye ebintu message zino gyefunga ozimuwadde ompereza audio murikodinze omusajja gwe bayita Azizi naye yalinga manager wo mu timu no sleep mumurikodinze ebintu bingi grenade byokola naye music alabika agenda kulema katusabire management eno ekusayinize nti tebeere mu buzibu nga ffe abamu bwe tubadde tukusanzeemu ku end grenade mwagadde nnyo okunvumisa mu nsi okutyoboola erinnya lyange n'okunfuula omusiru ogenze n'okola buli kintu kyokola ku intaneti obwedda nkusiriikiridde naye grenade kambuulire ensi amazima ensi emanye ekituufu nakumanya ntya natandika ntya okwogera naawe era byatandika bitya grenade wayita mu mulenzi gwe bayita Sam Allware kuba nze muyita anko wange n'omugamba nti oyagala kuntuukirira oyogere nange Sam nampeereza message mu July nti grenade akwetaaga ayagala kwogera nange era mu message naddamu nemubuuza oyo ani amuloga grenade nze nali sikumanyi sikulabangako sikumanyi Sam nemubuuza oyo ani amuloga ngamba ki ina joking way n'omala n'ofuna essimu yange through Sam grenade nenkubuuza onjagaza ki grenade n'oŋŋamba Maggie mbadde njagala nkubuulire ekyama naye tokyogeranga wakwata ekifaananyi eky'emmotoka y'omugenzi AK47 taata w'abaana bange may his soul rest in peace n'okimpeereza n'ombuuza do you still remember this car nenkugamba emmotoka eyo njijjukira that was Emma's car nembuuza bambi oba ani agivuga mu screenshot eya message eyo grenade n'onkubira essimu n'oŋŋamba Maggie kankubuulire taata w'abaana bo yafa almost mu myaka gyange nemukugamba ye kituufu n'oŋŋamba naye naawe toyagala kufa nga Emma bwe yafa nenkubuuza lwaki
Nongamba Maggie mu team no sleep jendi ndi kumagwa. Nongamba Maggie kankubulire ebyama bibiri Jeff Chiwa byakola. Jeff Chiwa andye ebisiyaga. Grenade ne kugamba ekyo sikiwulirangako ku Jeff. Nongamba Maggie Jeff Chiwa mu kufa kwa taata w'abaana bo akumanyi nnyo era yanzibirako ebyama ebisinga era ye yaliwo ne ku deja vu nga ekaafa. Grenade ekyo kintu kyankuba wala ojjukira nti nali nkugambye ngenda ku mulimu era saakola olunaku olwo. Omutwe gwanzunga nasiba ewaka n'ensiba ennaku 2 nga bwensaba Katonda. Nenkugamba oyagala nkuyambe ki? Nongamba Maggie njagala kuva mu team no sleep. Naye njagala kuvaayo ng'abantu sebakitutte bubi. Nenkugamba oyagala nkuyambe ki era nenziramu nenkikubuuza. Grenade nonneegayirira ntandika okuteeka mu music wo sente nkukolere nga manager wo. Nenkugamba team no sleep family yange. Jeff anakiwulira atya nti nze nkutta omuyimbi abadde mu team no sleep nga mukwata muteeka mu sente kyenava nfuna omusajja wano gwe bayita Timo ku London ne mugamba akole nga manager nze mbeere behind everything nze nfinancing nga Timo yali kifaananyi nga saagala era kubeera mu ntalo z'e Uganda. Grenade nakuyamba ng'omaze okumbulira ebintu ebyo byonna nafukamiranga ku mavivi gange nenkusabira era ojjukira bulungi nnyo era ne audio ndoza nzina nakugamba nga ndi Naalongo kankusabira omukisa ensi ekumanye music wakyuke otambula amawanga era nakusanga mu bulamu bwo tolina gye wali otravelinzeeko. Nekugamba ojja kutambula amawanga naye nekinsigala ku mutima. Grenade time netuuka nenkugamba nina okujja Uganda tufune lawyer. Nina mukwano gwange lawyer nali nkusindikayo w'omukyalo oyo n'ogaana neŋŋamba nja kujja wiiki emu tufune lawyer tukusayiningise endagaano tukusayiningise contract. Weebuzaabuza nnyo ekyo ne tukireka ne tugamba Timo engeri gy'ataaliwo neŋŋamba Timo engeri gy'ajja mu November tujja musayiningisa mu November oba tujja musanga Uganda mu December. Grenade tubadde ne group chat ya management nga gwe omuyimbi tukumanaginga tutya ennyimba nga mulimu Brian promoter gwe mbadde nsasula every now and then, mulimu aba video era bwe najja Uganda nakolera video 2 gye wakola eya MN n'endala gy'otannafulumya gy'ogenda ofulumya ng'oli ne ono omulenzi w'e Sweden mwerabidde ono Rickman. Grenade mbadde kukwatibwa ekisa kingi obutavaayo kuba ebyama bye wambuulira nga nange ndaba biyinza okuleetera obuzibu naye munnange bw'oba ensi bw'oti bw'ogitambuza ffenna katutambulire mu kkubo lye limu. Grenade njagala nkubuulira ebigambo nga owulira era n'ensi ewulire era njagala ensi emanye olwaleero mulekerawo okubeera nga muntyobola buli ssaawa kuba ndi mukazi mukulu nina obuvunaanyizibwa nina abaana imeji y'abaana bange imeji y'abantu ne famire lwakukwatibwa abantu nga mukisa. Grenade tewava ku kya Jeff Kiwanuka sikande endala nejja yali ya SK Mbuga twali tutudde nga management turaninga ebya music ne bagamba SK bamutadde wakaabirawo nongamba ogenda kukola otya nongamba engeri Maggie abantu bano gye bakutyamu tukozese ggwe nenkugamba Grenade toteekayo bintu ebyo binaatuuka paka wa. Grenade wagenda ku Snapchat yo siku yange sinze nakutimba era abantu baba bajjukira nnyo mu mitwe gyabwe wagenda n'otimba ekifaananyi kyange n'ogamba this is my love, this is my world, my life. Ogenza ontimba nnyo abantu tebategeera nsonga ki eyali behind this. Grenade nakubuuza ddala wayagalanga Vivian mukyala wa Mbuga n'ombuulira kuba ebiseera ebyo twali twafukira ddala ab'omukwano
n'oŋŋamba Maggie nagenda nga makaga SK Mbuga nenebaka ne mukyala we ne mukyala wa SK Mbuga yajjanga ewange wempangisa nensulangayo era baneiba bonna ab'oku apartment zo bakimanyi wakwatanga emmotoka za SK Mbuga wataali ng'omwevugiramu ne Vivian nga gwovuga ze videos abantu ze baali batambuza gye mwali nze saaliyo nenkufiiririra ng'omuntu ow'ekisa omuzadde Grenade nenkufiiririra nenkavaringa ng'otidde nti SK Mbuga ajja kujja n'obusungu ekyo kyali kyakagwawo nzize onsnapinze ntuuse Uganda mu bbaala oŋŋambye bajefu baabo bantaddeko empalana tebazanya music wange olabye ebintu by'ensi eno nyimiridde mu bbaala naawe olunaku olwo ne Jeff yaliwo era nze nendaga nti sigenda kwekwekamu nagenda nembuuza Jeff kubanga I respect Jeff family ya taata wa mwana wange nti yasemba okubeera ni taata w'omwana w'abaana bange Grenade nga saagala mpalana ze Uganda nali naakadda skande endala neegwawo mu bintu byammwe byesaamanya nonkubira essimu nonnimba nti Kamiliyoni agenda kukola bwati ne bwati God's plan yampise Grenade okubuuza obulungi nenkugamba ebintu bino byoyogera byamazima okakasa nenkutrickinga Grenade nenkutwala paka mu ofisi ya lawyer wange n'ogenda n'okolerayo statement era twafuna omwami oyo omusirikale ne tumugamba akugireko awo wa lawyer statement nga twagala kumanya mazima Grenade olw'okuba watya nnyo ng'omanye ebintu by'okoze ku SK Mbuga ku God's plan bigenda kusula music wo neera n'onneegayirira n'oŋŋamba Maggie kolayo audio onyambe ekituufu kiri nti kiri bwekiti ne bwekiti nze nonnimbisa mu bantu mu lujjudde Grenade nagenda okuzula ng'onnimbye nagenda okulaba ng'oŋŋamba amazima nti Maggie nina bagambye balina vidiyo naye weefuluma nsaba onsonyiwe vidiyo eyo mbadde nkyagirinda paka leero vidiyo mbu God's plan yafuna abasajja babiri ne bakwebakako ne bakulya ebisiyaga nenkubuuza kituufu era Grenade bwemba nnimba message nazikuweereza oli Zambia Grenade nakwata ssente nenkuwa ssente nga omukozi wange omuyimbi wange gwe ngendo signinga mu November oba gwe ngendo signing sub December nga nkulabe maaso ku maaso nenkwata ssente pound 13 ogende Zambia okole video shoot ne ba Western nakwata mu account yange eya Maggie Chiwesi eya NatWest evidence nayo nga kweri nenziweereza oyo omusajja wa Western gwe bayita Hailey Alexander ne muteerayo ssente Grenade nkukoledde buli kimu okuyamba okubeera omuntu okupushinga music wo n'okugattako kusabira nenkusabira omukisa n'otandika n'olaba amakubo ag'okutambula ku nnyonyi Grenade wali e Zambia n'oŋŋamba Maggie kenza ŋŋambye kantwale Dubai nenkubuuza okoleyo ki nenkuddamu nenkugamba ogenda Dubai naye bino ebintu bya vidiyo ey'ebisiyaga gye baŋŋamba eya God's plan abavubuka abakwebakako kyekigenda mu maaso Grenade bwe wagenda e Dubai ne Eddie Kenzo nentandika okucommunicatinga nawe kuba waŋŋamba ng'oli mukunreportingira nga omuntu ali under my management secretly nenkubuuza mugenze kukola ki noŋŋamba agenda kuyimirira ku stage akuintroducing ng'omuyimbi ali breaking the through e Uganda nze kyesaalaba era nenyiiga nnyo nekugamba nga si kyekyo era nali ndi awo ng'abantu bankubira nti gwe ne Eddie Kenzo ne Harmonize muli mu room emu era muli abisiyaga Grenade nenkuweereza message nenkubuuza bino abantu bye bawandiika babijjawa Grenade wayimira ku TV ng'ogamba abantu njagala Maggie nga omanye ekigendererwa kya bintu bino weefukamiza mbu bannange muwulirize music wange munyambe naye nga otidde SK Mbuga kubanga wagendanga mu maka ge n'ogeebakako mukulu SK Mbuga twemanyi bulungi nze naye era twasisinkananga ne Dubai mu mirimu gyange gye twakolanga naye
njagala ajjukire bwe yajja e Uganda ennaku nga 3 njagala Haji ojjukire wayomba ne Vivian mukyalawo Vivian Mbuga bwe wayomba naye ezennaku 3 n'omubuuza eby'omuvubuka nga biri ku internet na Vivian yakuddukako n'akwata essimu n'akubira omuwala gwe bayita Bri oba sister we n'amugamba kubira grenade yekweke kuba Haji atabuse olwo olunaku Haji grenade bwe yakwogera ku TV mbu wamulonda wali ogulanga chewing gum we ng'atunda chewing gum ku kkubo nze nali sibimanyi byonna bye yali akola grenade mulekerawo okubeera nga tubakwatibwa ekisa ate ffe ne mutuddako ne mutwononera mu bantu abantu abamu tuli bakazi bakulu tulina obuvunaanyizibwa tuli ba leaders mu bika ebimu tuli bazadde naye gwe omuntu nakuyamba na coveringa ate nojja olwaleero ogenze ku ekiro wazze waka wange London nenkugamba grenade ndaba ebifaananyi wasayininze ne baani bano nga ate nabadde nina okusayininga nongamba nti waliwo kampani simanya bagitutte simanya biki nenkubuuza be baani nga tonyinyonyola bulungi grenade ng'oyagala nkulire engoye za pound 13 nenkugamba tokyali muyimbi wange sina wenkuyita sigenda gula ngoye zino obusungu olabika kwe wabujje nenkugamba baani bana bakusayinize grenade nga toyogera nenkugamba grenade sente zange ze tubadde tujja ne management n'ebiki ebintu byonna ebibadde bigoinga on kati ffe tufuniddemu wa grenade ogenze n'owandika message nti am single but not searching era screenshot eyo njikubye njeyo gye mpadde nayo nga evidence nenkubuuza wandise yaki nonkubira amasimu ga kumukumu nga sikwata nemmala nenkwata nongamba Maggie management yange ngambye nkiwandiike nenkubuuza management yeyo yakakuteekamu ssente mmeka kuzaffe ezange zentaddemu grenade tonzizeemu nongamba tonyiiga biki nga weebuzaabuza grenade mbadde awo kubanga Rita yakitegedde nti oli wange ewaka nankubira simu ng'omuntu omukulu obuvunaanyizibwa nti Maggie tuwe ku grenade nga kuliko omukyalo omu ku simu tuwe ku grenade twogere naye kubanga yagabye paani w'abendi n'enseenene nange neŋŋamba yiba nange nze ngawa ne wange tebanayitawo paani n'enseenene ne baŋŋamba nedda maama w'omwana we yamugabidde ebintu by'abendi grenade yatubadde paani w'abendi n'enseenene nenkuweereza message nenkugamba biki bino grenade music wo wabbye ebintu by'abendi empaani n'enseenene neŋŋamba ngenda nenkubuza grenade totidde music wo ebintu byokola nga bikuswaza era nenkuweereza message ku Snapchat nti grenade wandinsabye ssente nenkugulira paani n'enseenene n'obireetera famire yo nenkubuuza kino ekintu okoze kyaki mu busungu obungi non-blockinga nze sizeemu kulaba abantu wonna ngenza okulaba abantu nga bampeereza message nkukubira amasimu nze mbadde sikukubira amasimu nga onblokinze nkunenya ku paani w'abendi n'enseenene bye wabbye n'owa maama w'omwana we ebintu ebiswaza grenade emyaka gikyakusumbuwa naye simanyi gyodda naye ekituufu kyogwamu kugenda kubaka abasajja kukozesa abantu kulya bisiyaga grenade music yagenda kukulema ensi eri hambo nze omugenzi taata w'abaana bange Emma yafa alina emyaka 25 oyo omulenzi naye yali muyimbi nga ggwe nabeera naye emyaka 9 yali very humble n'amanaging ensi eno kyogamba grenade ensi yonna ewala naggwe buli muntu awala naggwe grenade nze grenade ensi kemanye ekituufu amazima mulekerawo okunvumisa abantu mulekerawo kuntyoboola nze ndi mukazi wa buvunaanyizibwa mwe mundaba ndi wano mutono ndina mwensekana abantu ono noono naye nze nina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi bwenkola era grenade ebyo byogenda oyogera abantu obagamba kino ne kino kati amazima kagaveeyo wakola ebyo ebintu nga wekavaringa SK Mbuga wakoze ebintu nga wekavaringa God's plan ng'obatya okoze ebintu nkubuuze oli musiyaga bakugambye eno osiyaze eno video zefulumye
sibitegeera grenade obusungu yenna gy'obujje bino byoyagadde ate nga nagamba nga mu nsi muno beera nnyo mukakamu oba bbugumu lya kivubuka simanyi ate sigwe muvubuka weka kuba ne taata w'abaana bange yafa muto wa myaka 25 oba kukulira ku street grenade nze tewaŋŋamba ate singa namanya nti ddala wakulira ku kkubo ku bipapula oba empewo y'oku street yakufuuwa nnyo simanyi grenade amazima ga Katonda sikimanyi ku kisa kyenkoledde ng'omuntu n'ontyobolatyobola sikitegeera naye grenade katulabe ensi eno gyekutambuza gyekuzza tulabe gyeneekuzza oŋŋambye ebintu messages zino Jeff ng'ozimuwadde ompereza audio mu recordinze omusajja gwe bayita Azizi naye yalinga manager wo mu team no sleep mu recordinze ebintu bingi grenade byokola naye music alabika agenda kulema katusabire management ene ekusayininze nti tebere mu buzibu nga ffe abamu bwe tubadde tukusanzeemu ku end grenade mwagadde nnyo okunvumisa mu nsi okutyobola erinnya lyange n'okunfuula omusiru ogenze n'okola buli kintu kyokola ku intaneti obwedda nkusiriikiridde naye grenade kambuulire ensi amazima ensi emanye ekituufu nakumanya ntya natandika ntya okwogera naawe era byatandika bitya grenade wayita mu mulenzi gwe bayita Sam Allware kuba nze muyita anko wange n'omugamba nti oyagala kuntuukirira oyogere nange Sam nampeereza message mu July nti grenade akwetaaga ayagala kwogera nange era mu message naddamu nemubuuza oyo ani amuloga grenade nze nali sikumanyi sikulabangako sikumanyi Sam ne mubuuza oyo ani amuloga ngamba ki in a joking way n'omala n'ofuna essimu yange through Sam grenade nenkubuuza onjagaza ki grenade n'oŋŋamba Maggie mbadde njagala nkubuulire ekyama naye tokyogeranga wakwata ekifaananyi eky'emmotoka y'omugenzi AK47 taata w'abaana bange may his soul rest in peace n'okimpeereza n'ombuuza do you still remember this car nenkugamba emmotoka eyo njijjukira that was Emma's car nembuuza bambi oba ani agivuga mu screenshot eya message eyo grenade n'onkubira essimu n'oŋŋamba Maggie kankubuulire taata w'abaana bo yafa almost mu myaka gyange nemukugamba ye kituufu n'oŋŋamba naye naawe toyagala kufa nga Emma bwe yafa nenkubuuza lwaki n'oŋŋamba Maggie mu team no sleep gyendi ndi ku maggwa n'oŋŋamba Maggie kankubuulire ebyama 2 Jeff Kiwa byakola Jeff Kiwa andi ebisiyaga grenade nekugamba ekyo sikiwulirangako ku Jeff n'oŋŋamba Maggie Jeff Kiwa mu kufa kwa taata w'abaana bo akumanyi nnyo era yanzibirako ebyama ebisinga era ye yaliwo ne ku deja vu nga ekaafa grenade ekyo kintu kyankuba wala ojjukira nti nali nkugambye ngenda ku mulimu era saakola olunaku olwo omutwe gwanzunga nasiiba ewaka nensiiba ennaku 2 nga bwe nsaba Katonda nenkugamba oyagala nkuyambe ki n'oŋŋamba Maggie njagala kuva mu team no sleep
naye njagala kuvaayo ng'abantu sebakitutte bubi. Nenkugamba oyagala nkuyambe ekyeera nenziramu nenkikubuuza. Grenade nonneegayirira ntandika okuteeka mu music wo ssente nkukolere nga manager wo. Nenkugamba team no sleep family yange. Chefu anakiwulira atya nti nze nkutta omuyimbi abadde mu team no sleep nga mukwata muteeka mu ssente. Kyenava nfuna omusajja wano gwe bayita Timo ku London. Ne mugamba akole nga manager nze mbere behind everything. Nze financing nga Timo yali kifaananyi. Nga saagala era kubeera mu ntalo ze Uganda. Grenade nakuyamba. Ngomaze okumbulira ebintu ebyo byonna. Nafukamiranga ku mavivi gange nenkusabira. Era ojjukira bulungi nnyo era ne audio ndozanzina nakugamba nga ndi Nalongo. Kankusabira omukisa. Kankusabira omukisa. Ensi ekumanye. Music wakyuke. Otambula amawanga. Era nakusanga mu bulamu bwo tolina gye wali otravelinzeeko. Nikugamba ojja kutambula amawanga naye nekinsigala ku mutima. Grenade time netuuka nenkugamba nina okujja Uganda tufune lawyer. Nina mukwano gwange lawyer nali nkusindikayo w'omukyalo oyo n'ogaana neŋŋamba nja kujja wiiki emu tufune lawyer tukusayiningise endagaano tukusayiningise contract. Weebuzaabuza nnyo ekyo ne tukireka ne tugamba Timo engeri gy'ataaliwo neŋŋamba Timo engeri gy'ajja mu November tujja musayiningisa mu November oba tujja musanga Uganda mu December. Grenade tubadde ne group chat ya management nga gw'omuyimbi tukumanaginga tutya ennyimba nga mulimu Brian promoter gwembadde nsasula every now and then. Mulimu aba video era bwe najja Uganda nakolera video 2 gye wakola eya MN n'endala gy'otannafulumya gy'ogenda ofulumya ng'oli ne ono omulenzi w'e Sweden mwerabidde ono Rickman. Grenade mbadde kukwatibwa ekisa kingi obutavaayo kuba ebyama bye wambuulira nga nange ndaba biyinza okuleetera obuzibu. Naye munnange bw'oba ensi bw'oti bw'ogitambuza ffenna katutambulire mu kkubo lye limu. Grenade njagala nkubuulira ebigambo nga owulira era n'ensi ewulire era njagala ensi emanye olwaleero mulekerawo okubeera nga muntyobola buli ssaawa kuba ndi mukazi mukulu nina obuvunaanyizibwa nina abaana imeji y'abaana bange imeji y'abantu ne famire lwakukwatibwa abantu nga mmwe-kisa. Grenade tewava ku kya Jeff Kiwanuka skanda endala nejja yali ya SK Mbuga. Twali tutudde nga management turaninga ebya music ne bagamba SK bamutadde wakabirawo nongamba ogenda kola otya nongamba engeri Maggie abantu bano gye bakutyamu tukozese ggwe nenkugamba Grenade toteekayo bintu ebyo binaatuuka paka wa. Grenade wagenda ku Snapchat yo siku yange sinze nakutimba era abantu baba bajjukira nnyo mu mitwe gyabwe wagenda n'otimba ekifaananyi kyange n'ogamba this is my love, this is my world, my life. Ogenza ontimba nnyo abantu tebategeera nsonga ki eyali behind this. Grenade nakubuuza ddala wayagalanga Vivian mukyala wa Mbuga n'ombuulira kuba ebiseera ebyo twali twafukira ddala ab'omukwano n'oŋŋamba Maggie nagenda nga mu maka ga SK Mbuga ne nebaka ne mukyala we ne mukyala wa SK Mbuga yajjanga ewange w'empangisa n'ensulangayo era banneiba bonna ab'oku apartment zo bakimanyi wakwatanga emmotoka za SK Mbuga waataali ng'omwevugiramu ne Vivian nga gwovuga ze videos abantu ze baali batambuza gye mwali nze saaliyo nenkufiiririra ng'omuntu ow'ekisa omuzadde Grenade nenkufiiririra nenkavaringa ng'otidde nti SK Mbuga ajja kujja n'obusungu. Ekyo kyali kyakagwawo nzize onsnapinze ntuuse Uganda mu bbaala oŋŋambye bajefu baabo bantaddeko empalana tebazanya music wange olabye ebintu by'ensi eno nyimiridde mu bbaala naawe olunaku olwo ne Jeff yaliwo
era nze nendaga nti sigenda kwekwekamu nagenda nembuuza Jeff kubanga I respect Jeff family ya tata wa mwana wange nti yasemba okubeera ni tata w'omwana w'abaana bange. Grenade nga saagala mpalana ze Uganda nali naakadda skande endala neegwawo mu bintu byammwe byesaamanya nonkubira essimu nonnimba nti Kamiliyoni agenda kukola bwati ne bwati God's plan yampise. Grenade okubuuza obulungi nenkugamba ebintu bino byoyogera byamazima okakasa nenkutrickinga Grenade nenkutwala paka mu office ya lawyer wange n'ogenda n'okolerayo statement era twafuna omwami oyo omusirikale ne tumugamba akugireko awo wa lawyer statement nga twagala kumanya mazima. Grenade olw'okuba watya nnyo ng'omanye ebintu by'okoze ku SK Mbuga ku God's plan bigenda kusula music wo nera nonneegayirira nongamba Maggie kolayo audio onyambe ekituufu kiri nti kiri bwekiti ne bwekiti nze nonnimbisa mu bantu mu lujjudde. Grenade nagenda okuzula ng'onnimbye nagenda okulaba ng'oŋŋamba amazima nti Maggie nina bagambye balina video naye weefuluma nsaba onsonyiwe video eyo mbadde nkyagirinda paka leero. Video mbu God's plan yafuna abasajja babiri ne bakwebakako ne bakulya ebisiyaga nenkubuuza kituufu era Grenade bwemba nnimba message nazikuweereza oli Zambia. Grenade nakwata ssente nenkuwa ssente nga omukozi wange omuyimbi wange gwe ngendo signinga mu November oba gwe ngendo signing sub December nga nkulabe maaso ku maaso nenkwata ssente pound 13 ogende Zambia okole video shoot ne ba Western. Nakwata mu account yange eya Maggie Chiwesi eya NatWest evidence nayo nga kweri nenziweereza oyo omusajja wa Western gwe bayita Hailey Alexander ne muteerayo ssente. Grenade nkukoledde buli kimu okuyamba okubeera omuntu okupushinga music wo n'okugattako kusabira nenkusabira omukisa n'otandika n'olaba amakubo ag'okutambula ku nnyonyi. Grenade wali Zambia n'oŋŋamba Maggie kenza ŋŋambye kantwale Dubai nenkubuuza okoleyo ki nenkuddamu nenkugamba ogenda Dubai naye bino ebintu bya video ey'ebisiyaga gye baŋŋamba eya God's plan abavubuka abakwebakako kyekigenda mu maaso. Grenade bwe wagenda Dubai ne Eddie Kenzo nentandika okucommunicatinga nawe kuba waŋŋamba ng'oli mukun reportingira nga omuntu ali under my management secretly nenkubuuza mugenze kukola ki noŋŋamba agenda kuyimirira ku stage akuintroducing ng'omuyimbi ali breaking the through e Uganda. Nze kyesaalaba era nenyiiga nnyo nekugamba nga si kyekyo era nali ndi awo ng'abantu bankubira nti gwe ne Eddie Kenzo ne Harmonize muli mu room emu era muli abisiyaga Grenade. Nenkuweereza message nenkubuuza bino abantu bye bawandiika babijjawa. Grenade wayimira ku TV ng'ogamba abantu njagala Maggie nga omanye ekigendererwa kya bintu bino weefukamiza mbu bannange muwulirize music wange munyambe naye nga otidde SK Mbuga kubanga wagendanga mu maka ge n'ogeebakako. Mukulu SK Mbuga twemanyi bulungi nze naye era twasisinkananga ne Dubai mu mirimu gyange gye twakolanga naye. Njagala ajjukire bwe yajja e Uganda ennaku nga 3 njagala Haji ojjukire wayomba ne Vivian mukyalawo Vivian Mbuga bwe wayomba naye ezennaku 3 n'omubuuza eby'omuvubuka nga biri ku internet na Vivian yakuddukako n'akwata essimu n'akubira omuwala gwe bayita Bri oba sister we n'amugamba kubira Grenade yeekweke kuba Haji atabuse. Olwo olunaku Haji Grenade bwe yakwogera ku TV mbu wamulonda wali ogulanga chewing gum we ng'atunda chewing gum ku kkubo nze nali sibimanyi byonna bye yali akola. Grenade mulekerawo okubeera nga tubakwatibwa ekisa ate ffe ne mutuddako ne mutwononera mu bantu
abantu abamu tuli bakazi bakulu tulina obuvunanyizibwa tuli ba leaders mu bika ebimu tuli bazadde naye gwe omuntu nakuyamba na coveringa ate nojja olwaleero ogenze ku ekiro wazze waka wange London nenkugamba Grenade ndaba ebifaananyi wasayininze ne baani bano nga ate nabadde nina okusayininga noŋŋamba nti waliwo kampani simanya bagitutte simanya biki nenkubuuza be baani nga tonyinyonyola bulungi Grenade ng'oyagala nkulira engoye za pound 13 nenkugamba tokyali muyimbi wange sina wenkuyita sigenda gula ngoye zino obusungu olabika kwe wabujje nenkugamba baani bana bakusayinize Grenade nga toyogera nenkugamba Grenade sente zange ze tubadde tujja ne management n'ebiki ebintu byonna ebibadde bigoinga on kati ffe tufuniddemu wa Grenade ogenze n'owandika message nti am single but not searching era screenshot eyo njikubye njeyo gyempadde nayo nga evidence nenkubuuza wandise yaki nonkubira amasimu ga kumukumu nga sikwata nemmala nenkwata noŋŋamba Maggie management yange ŋŋambye nkiwandiike nenkubuuza management yeeyo yakakuteekamu ssente mmeka ku zaffe ezange zentaddemu Grenade tonzizeemu noŋŋamba ka tonyiiga biki nga weebuzaabuza Grenade mbadde awo kubanga Rita yakitegedde nti oli wange ewaka nankubira simu ng'omuntu omukulu obuvunanyizibwa nti Maggie tuwe ku Grenade nga kuliko omukyalo omu ku simu tuwe ku Grenade twogere naye kubanga yagabye paani w'abendi n'enseenene nange neŋŋamba yiba nange nze ngawa ne wange tebanayitawo paani n'enseenene ne baŋŋamba nedda maama w'omwana we yamugabidde ebintu by'abendi Grenade yatubadde paani w'abendi n'enseenene nenkuweereza message nenkugamba biki bino Grenade music wo wabbye ebintu by'abendi empaani n'enseenene neŋŋamba ngenda nenkubuuza Grenade totidde music wo ebintu byokola nga bikuswaza era nenkuweereza message ku Snapchat nti Grenade wandinsabye ssente nenkugulira paani n'enseenene n'obireetera famire yo nenkubuuza kino ekintu okoze kyaki mu busungu obungi non-blockinga nze sizeemu kulaba abantu wonna ngenza okulaba abantu nga bampeereza message nkukubira amasimu nze mbadde sikubira amasimu nga onblokinze nkunenya ku paani w'abendi n'enseenene bye wabbye n'owa maama w'omwana wo ebintu ebiswaza Grenade emyaka gikyakusumbuwa naye simanyi gyodda naye ekituufu kyogwamu kugenda kubaka abasajja kukozesa abantu kulya bisiyaga Grenade music yagenda kulema ensi eri hambo nze omugenzi taata w'abaana bange Emma yafa alina emyaka 25 oyo mulenzi naye yali muyimbi nga ggwe nabeera naye emyaka 9 yali very humble n'amanaging ensi eno kyogamba Grenade ensi yonna ewala naggwe buli muntu awala naggwe Grenade nze Grenade ensi kemanye ekituufu amazima mulekerawo okunvumisa abantu mulekerawo kuntyoboola nze ndi mukazi wa buvunaanyizibwa mwe mundaba ndi wano mutono ndina mwensekana abantu ono noono naye nze nina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi bwenkola era Grenade ebyo byogenda oyogera abantu obagamba kino ne kino kati amazima kagaveeyo wakola ebyo ebintu nga wekavaringa SK Mbuga wakoze ebintu nga wekavaringa God's plan ng'obatya okoze ebintu nkubuuze oli musiyaga bakugambye ono osiyaze eno video zefulumye sibitegeera Grenade obusungu yenna gy'obujje bino byoyagadde ate nga nagamba nga mu nsi muno beera nnyo mukkakkamu oba bbugumu lya kivubuka simanya ate sigwe muvubuka weka kuba ne taata w'abaana bange yafa muto wa myaka 25 oba kukulira ku street Grenade nze tewaŋŋamba ate singa namanya nti ddala wakulira ku kkubo ku bipapula oba empewo yo ku street yakufuuwa nnyo simanyi Grenade amazima ga Katonda sikimanyi ku kisa kyenkoledde ng'omuntu n'ontyoboola sikitegeera naye Grenade katulabe ensi eno gyekutambuza gyekuzza tulabe gyeneekuzza oŋŋambye ebintu message zino Jeff ng'ozimuwadde
ompereza audio mu recordinze omusajja gwe bayita Azizi naye yalinga manager wo mu team no sleep mu recordinze ebintu bingi Grounade byokola naye music alabika agenda kulema katusabire management ene kusayinize nti tebere mu buzibu nga fa abamu bwe tubadde tukusanzeemu ku end. Grounade mwagadde nnyo okunvumisa mu nsi okutyobola erinnya lyange n'okunfuula omusiru ogenze n'okola buli kintu kyokola ku internet obwedda nkusiriikiridde naye Grounade kambuulire ensi amazima ensi emanye ekituufu nakumanya ntya natandika ntya okwogera naawe era byatandika bitya. Grounade wayita mu mulenzi gwe bayita Sam Allware kuba nze muyita anko wange n'omugamba nti oyagala kuntuukirira oyogere nange. Sam nampeereza message mu July nti Grounade akwetaaga ayagala kwogera nange era mu message naddamu ne mubuuza oyo ani amuloga. Grounade nze nali sikumanyi sikulabangako sikumanyi. Sam ne mubuuza oyo ani amuloga ngamba ki in a joking way n'omala n'ofuna essimu yange through Sam. Grounade ne nkubuuza onjagaza ki. Grounade n'ongamba Maggie mbadde njagala nkubuulire ekyama naye tokyogeranga. Wakwata ekifaananyi eky'emmotoka y'omugenzi AK47 taata w'abaana bange